Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tusula tutya, tuli tutyeyo. Hope you are okay. Tusubira nti muli bulungi era musazeewo kubeera bulungi. Kubanga mu bulamu buno munnange ojja kwekaka okusalawo okulonda okubeera obulungi. Kuba tewali agenda kusalirawo. So alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi al-karim. Amatenda amajjuvu tugaddiza Allah ebbanga lyonna tetwagala koowa era tusaba Allah ow'ekitiibwa atunyweze tuleme koowa okumutendereza okutenda okutuufu okujjuvu okwogerwako nga si kwa kuyiiyayiiya bakugettaageta bakugatta kwa mutonzi wa ggulu n'ensi Allah subhanahu wa ta'ala nannyini ntunnunsi zaffe nannyini byengera byatuwa nannyini bulamu bwaffe nannyini mbeera zaffe ez'enjawulo ez'olwatu n'ez'omunda. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga akyatukuumye ng'akyatuwadde obulamu era tumwebaza okubanga akyatuwadde ate obulamu nga tebuliimu ndwadde, obulamu nga tebuliimu nnyiike, obulamu nga tebuliimu kunyigirizibwa era bw'oba oli mu mbeera bwetyo tukugamba nti gamba alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tumwebaza okubanga akyatukuumidde ebyengera byatuwa. Tulina ebyengera eby'eddiini, ebyengera eby'obusiraamu, ebyengera eby'emirimu, ebyengera eby'amaka, ezzadde, entambula, obulamu okubanga tolina bulwadde, okuyiga oba n'okuyigirizibwa, ate era n'ekyengera eky'okubanga olina b'osomesa oba oliawo. Byengera bingi, oba oliawo olw'olumu tuliteesa twagamba nti tulina okuba n'ekitabo kye tuyita gratitude book. Tuulako wansi awo n'owandiika ebintu Allah by'olaba nga abikuwadde n'ogamba nti thank you Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah n'omwebaza ng'oleetedde ddala ekifuba kyo n'omutima gwo n'ebirowoozo byo ng'omwebaza ng'oli wekka ng'ogambako ne ku banno ku byengera Allah byakuwadde. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Duha atugamba nti wa amma a'udhu billahi minash shaitani rajim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini atugamba ate mwolese mwogere era mugambe mumugambe ku byengera Allah byabawadde mubibuulire ku bannammwe naye mugamba masha Allah oteekako masha Allah kuba tulina ate abamu nga beezizika mu ndowooza ate endala era nga naye oba oliawo oba oli gy'otutte eba yiyo oli agamba nti nze sijja kugamba bantu bintu byange. Abantu tebaagaliza, abantu balina ebiiso, abantu si balungi, naye ate nze ndi mu kkoona eri oba ye blue corner. Nze ngamba lwaki nga tebanjagaliza nabakola ki? Why would someone be there n'agamba nti tanjagaliza? Ate ekyokubiri oba ekisookera ddala ye bw'oba tonjagaliza byenfuna ne bitajja kubanga gwe kyonjagaliza Allah sikyakola ki sikyanjagaliza. Naye tulina abantu bambi nga ate bwe bamanya nti waliwo oba oliawo atuuse ku kyengera bafuna essuubi, bafuna amaanyi, bafuna obwagazi okuteekamu amaanyi okukola ebyenjawulo nabo okulaba nga batuuka ku byengera ebyo era ne bongera okutegeera obuyinza bwa Allah. So kirungi nnyo okwogera ku byengera Allah byakuwadde nga Allah bwampadde nfumba bannange omwezi guno omwaka ogutambudde n'emyaka gitambudde alhamdulillah ngenda okuweza emyaka mujja kunkubirako mbabuulire. You call me, I'm celebrating my wedding anniversary this month. Alhamdulillahi rabbil alamin. Olulenzi gye luli, olulenzi lukyali emmere nange nkyagifumba. Kubanga tuwangala munaye mu bulamu buno ng'abantu ekisooka basirikidde ebyengera ate abalala boogera ku bintu nga tebabirina. Someone is talking about marriage, tafumbirwangako oba tafumbirwangako kale naye nga amali atambudde avudde wano agenze eri ate ng'olumu ng'era ye yaava naye okugamba yekyankula bwekyankuzi ng'obufumbo buno bukyamukaluubiridde naye ng'ate atulaga nti ate kafulu. So tulina ekyengera wano nti tugezaako okulaba nga tulafuubana
obufumbo buno tubukuume tusaba w'ekitiibwa ekyengera kitukuumire paka jjana nze saagala mulala njagala oyo paka mu jjana I don't want multiple partners saagala simanyi gwe kyoyagala eyo gy'oli kubanga obwagazi gw'obufuga naye I don't want nsaba Mungu ansaasira ntaase akalenzi ako kabeere nga keeko paka mu jjana biidhnillahi rabbil alamin. So ekyo kyengera njagadde nkibagambeko nti obufumbo buno tubwogerako nga tubulinako obwagazi obw'enjawulo tubwogerako olw'okuba twakakasiza nti ekyengera nno ekinene ddala mu nsi muno naddala omuntu ng'akuze si kyekyenkomeredde nti si nti bw'oba obufunye oba otuuse ate era atabufunye teyetta naye Allah bw'aba akulonze n'akuwa obufumbo aba akusiimidde okujjuliza obukkiriza bwo. So twagala okubeera mu team marriage, team family, team society kubanga obufumbo ye center bolt ey'amaka. Olwaleero mbimazeeyo nina okwebaza Twahirah Islamic Center olw'okuba nti bakyalemeddeko nno okulaba ng'ensonga ennungi ezituyamba ezitusenvula ne zitujja ku point A to point B okubanga twejjukanya ng'era twebangula nga bazibunya ensi eno yonna. Tubeebaza abagoberera, tubeebaza abasoma, tubeebaza bateeka mu nkola, twebaza abo ate abasomesa bannaabwe. Bw'oba olina akantu k'owulidde ng'olaba kalungi kakozese kateeke mu bulamu bwo ate era kasomese banno. Awo tujja kuba tusobola okutereeza ensi yaffe eno tetuba bannaakalyakaani nakitegedde kisigadde ku nze bakisigadde mu maka gange tetujja funamu. Naye bw'obanga wategedde nti for example okweyagala loving yourself kintu kirungi kigambe ne ku banno. Bwe tunabanga oli yeeyagala nange neeyagala n'oli tugenda kubanga tuli basanyufu osanga munno haaga ezizo si za kunoonya bunoonya tuhaginga batatuzira togenda ate ng'omansa bumansa n'ogamba nti Hajjat yaŋŋambye nti haagambeere nga nzigabanga ki. But it's good to be happy, it is good to be sharing, it is good to radiate. Nina kempuliza gamba nti omusajja yadde atubuuza nti I hope you radiating positivity to the people around you. Olina okubanga banno babuulira bintu bibasanyusa, olina okubanga banno obazzaamu essuubi, olina okubanga banno bye bafunye bikusanyusa era ng'obasanyukirako. You know, kikuyamba omutima gw'okuba oba ekifuba kyo nga kirimu obuwewufu, kikuyamba okuleeta hormone, waliwo hormones ez'essanyu, tulina zi dopamine, tulina zi serotonin, nga oleeta hormone ezo ezisanyusa. Otuuka ekiseera ng'ocelebrating emyaka nga gye ncelebratinga mu maka ng'olinga gwe baakawoowa, okitegedde. So tukugamba nti beera muntu asanyusa banno, atanyiiza banno, beera muntu ate ayanguwa era okusanyusa, naye naye tokukaluubirira. Waliwo abantu ate nga nabo bakalubu nnyo, olina kukola by'ayagala, bw'otakola by'atayagala ate leero bw'aba mwami wo ate ne bikukaluubirira ddala. So twebaza olw'okuba mutugoberera era tubasaba you share bu video mbu sharing, tubasaba write some comments, positive comments, tulabe nga tutambula era tubasaba gende maaso nga tusoma nga tuwabulangana. Olwaleero njagala kukoonako katono ku kintu ekiyitibwa kye tuyita truth oba amazima. Truth, amazima. Abaseka Ahmadi yanantereza aswidiku harufu munazitererezeyo naye nga nakakwata n'eddarasa gye nakalimo enkakwata. Ekigambo ekiyitibwa okwogera amazima naddala mu maka. Tukola tutya amazima mu maka? Kubanga amaka galina entondo, amaka galina omulabe omunene gwe bayita shaitaani, nti amaka bwe gaba tegaliimu mazima ate nga amazima tugakwata bulungi era nga tugakozesa bulungi, kubanga ate waliwo amazima lwe gavaayo ate ne gatta amaka. So tulina okuyiga engeri gye tukozesa amazima mu maka gaffe. Naye nga tetunnaba kuyingira mu maka, tusookera eno gye twesanga
mu bulamu bwaffe nga olina gwoyogereza abazungu kyebayita courting oba kyebayita dating olina omuntu gwe wa sportinze oba gwe walabye ng'akusanyusizza naddala abaami kuba mmwe muyina omulimu ogw'okutunoonya ate nno mutunoonye abasajja abakyala banoonye omukyala tagenda kusangaawo mu ofiisi Hajjati nze njagala kuwasa nina emyaka 39 n'omubuuza nti emyaka jjo nga gitambuliridde nti Hajjati omanyi mbeera bize mbeera mu ofiisi nti obwa bize onoobuwasa nti Hajjati era kyenva nkukubidde onnyambeko sisobola kuyamba ng'ova ewaka n'otula mu mmotoka yo n'oyingira woofiisi ne weggaliramu n'ovaamu n'otula mu jjaamu n'oddayo ewaka ne weebaka tekisoboka. So tulina okuba nga olina amazima eri ggwe nga ggwe you must be truthful to yourself. Tunuulira embeera gy'olimu obulamu bwo nga bw'obutambuza engeri gy'otambulamu emirimu gy'okola osisinkana bantu kika ki oba sisinkana mu mbeera ki kubanga kakati you are dentist kenda kumakya n'oyingira kiliniki yo abantu boolaba bakukwasamira mu kaseera abantu abajja bakulaga kamwa omuntu omu mukazi musajja bakadde bato actually ndoza na oba ba dentist oba bakola batya baana bakyala baabwe asekako ne Ahmad wange kubanga omuntu okubanga alaba ebika by'amannyo mu ndeeyo amanyi obumwa bw'abantu nabwo bulimu obukyafu bungi naye ng'olaba alina ebinnyo alina ebituli Ahmad ondi wala alina ebituli waliwo abalina ebintu ebya bbulaaka byakwata kakati gw'obulamu bwo buli mu kulaba kamwa ak'ebika ebingi naye obudde butambulira otuusa okwagala okufuna munno ng'ate mu bimu ebikulu mu maka kamwa kakulu nnyo mu maka simanyi bali tulituukayo eyo nabyo ne tubyogerako naye otunuulira lifestyle yo otunuulira engeri gy'owangaala gwe ng'omuntu n'osooka ne weepimaapima ne weeteeka ku minzaani n'olaba ebisoboka n'ebitakola ki n'ebitasoboka era n'onoonya by'oyinza okukyusaamuuko because if you are single today and you are very busy and you are the traveling type katulina abantu nga va kuba mu ofiisi mwokka katulina ate abalinnyi b'ennyonyi alinnya ennyonyi n'agenda e Dubai n'amalayo ennaku 6 n'akomawo n'atuusa emaali n'agibeerako babeera mu misolo baabo kugamba munyiivu nnyo kubanga emaali bwe batenaterera mu dduuka munyiivu n'abeera mu bibeerabeera ebyo aba afunamu awo akabembereza ate n'alinnya ge n'aleeta emaali ki kati omuntu n'abeerawo nga ye munnannyonyi enna abantu nga bali eno bamwegomba bambi naye ng'emitawaana naye gy'alina mingi oyo naye ayagala kukola ki kuwasa oba kufumbirwa so bw'obanga olina ekyetaago ekikujjidde olwaleero kuba tuli ku mazima biki by'olaba nga mu butuufu tebigenda kukusobozesa kutuuka ku kirooto ekyo oba ku kintu ky'oyagala okufuna mu bulamu obwo tulina abantu nga baagala kukyusa enfuna yaabwe oba baagala kugaggawala njagala kubeera nze njagala kugaggawala naseeka wange yaŋŋamba mu 2025 agenda kufuuka mugagga naye nga byalina biyitirivu kati seeka babanga mugagga bwati ate ye ng'agamba tannagaggawala kati ate nze ndiriddawa naye we keep looking forward for better things, looking forward for bigger wealth, looking forward for more knowledge, looking forward for more love, looking forward for more children kubanga Allah waffe is al-mughni al-ghaniyu ebintu abirina ate ng'ebisinga byalina byaffe Allah tali atavuga mmotoka ate ebintu byonna yabikolera ffe so omusiraamu omutuufu abeera ayagala bingiko byeyongere biyinjiwale emmotoka bw'oba oyinemu ngufuna ey'okubiri mulekerawo okuteekamu bannammwe enkugala mbu abantu tebakkuta eddiini yagamba tukkuta ttaka abantu mbaleke beyagalire mu kasita tebabba kasita tebakola haramu I love people who enjoy life kubanga nze nina okulowooza nti omuntu okunyumira obulamu buno is one way of worshiping Allah musiima okukozesa ebyo byakoze ki byatuteereddewo era byatutondera so tukugamba nti beera n'amazima nga amazima agasookerwako gali gwe naawe biki by'olina okukyusa
olina mu lifestyle tugitunuliddeko katono engeri gy'owangaala momala ennaku za 24 ewiiki omwezi omwaka ogumala otya bw'oba olina byeyagala okutuukako biki by'oyinza okukyusaamu okay biki by'oyinza okwerekereza biki by'okola ng'obulya osina bya mugaso nnyo naye ng'ate bikuttidde bigenda kukulemesa okufuna ekintu njeza okuba ng'oli mu ofiisi naye ng'obeera ku intaneti nga tolina nona by'okolamu tulina abantu mu budde obw'okunyuka ate bw'atandikiramu okukola okirabye so nga ate obudde obuli awo bw'okunyuka bwe wandikozesezza n'ogendako mu jimu n'ogendako oba ku swimming pool n'ogendako oba mu ddarasa n'ogendako ku some social event obeere ng'osobola okugaziya emikwano gyo okugaziya potential y'okufuna ebintu ate ebirala era ebyenjawulo so tukugamba nti magezi ki g'otannaba kufuna which knowledge haven't you got ddala gwe muntu gwe byonna obimanyi tulina abantu nga yasoma ka degree oba yasomayo ka qualification kona ng'ebyonna bitegeera era nga bagezaako kumugamba nti waliwo n'enkola eno bweti nga ye yalookingira mu kye yasoma ate nze ng'okusoma kwaffe naddala okwa wano ndaba nga kutuyisa kungulu nnyo ebintu ebisinga tubiyigidde ku ground ebintu ebisinga tubiyigidde ku mirimu mu taxi mwe tuyigira n'okusinga mu classroom kakati gwe munnange bupapula bwe buli bwe wasomerako bu examination oriented education gye tulimu eno ng'oyagala otugamba nti gw'okikuba gw'okisinga gw'okikola kitosobola kubeera bwoti olina okubanga weetunuulira n'ogamba nti naye for example communication eno yo nnyimiridde ntya enjogera yange n'abantu oba enjogerezeganya yange ne bannange yeeyimiridde etya kuba tulina jjukira twafunye obutasisinkana nga bwakendedde nga twesanze nga empuliziganya eno eri nnyo ku ssimu kuno naye bw'okwata essimu eno n'ogikuba gwe halo oyo yo ogyogera otya bw'omala okugamba halo ozzaako ki bw'oba omaliriza essimu ogimaliriza otya bw'oba omaliriza essimu ogijjako oba ogireka awo tulina abantu bamukubira n'ayogera n'omuntu bw'amaliriza essimu n'agirekawo ate n'adda ku muntu gw'abadde ayogera naye n'amuvuma n'omuvuma oba n'amugeya ng'oli ate abadde tannaba kujjako so empuliziganyaayo n'abantu b'owangaala nabo eyimiridde etya wawe weetaaga okutereeza wawe weetaaga okwongeramu olina ekirungi ky'oyize ng'osobola okiyigiriza ku banno abantu abaffe twetaaga okuvuma n'okuyomba gwe buli nsonga lwebeera nga tetambudde nga bw'ogyagala ng'onyiiga so empuliziganya yaffe ne bannaffe yo y'amazima bw'oyogera ne banno oyogera ebintu ng'obitegeeza kubanga tulina ebintu byetugenze nga tuzuula nga weesanga nga abantu betuwangaala nabo olw'okuba baalookinga oli ayinza okuba alina ekintu kye yalookingiramu mu relationships zino zennyini ze tulimu nga ye amazima ge yagalookinga omuntu atayogera biri mu ntegeera ye omuntu atayogera bimunyumira omuntu ayogera ebisukka ku byamanyi talina kyayogera okay so tulina mu maka instances zetubeera nazo for example osobola okubeera nga naddala abakyala kino kitera okutukosa ng'olina ekintu ky'omanyi ng'omukyala osobola okuba nga olina by'omanyi ku nkolagana osobola okuba nga olina by'omanyi ku by'essente kisobola okuba eky'obulamu kisobola okuba mu kintu kyonna ekikulu oba oliawo ekyandituyambye mu maka gaffe kakati n'ogezaako okukireeta bakyala bino babitugamba nagamba omwami wange namugambye nti tusobola for example oba okulunda ku nkoko kakati omwami n'asooka agamba omukyalo ono nti byoyogera obimanyi bulungi wali olunzeeko ku nkoko okimanyi nti nze maama wange yalunda ku nkoko omulundi ogwasooka era gwe gwasembayo zonna zaafa naye nga maama yalunda enkoko emyaka 3 emabega okay kakati olw'okuba nti ye okutegeera kwa mukama waffe ono kwakomaawo tewali akyasobola kwogera ku nkoko nti enkoko mwana tuzisobolera ddala okutukolera essente enkoko era zisobolera ddala mwana tutambuza ne zitujja ku point A era ne zitwala ku point B
so tukugamba nti gwa amazima go gali flexible, oli open minded, osobola okuyiga y'amazima amalala, okyasobola okubanga ne by'omanyi obitegeera nti tebikola oba byaggwako oba bifu. Ye abaffe abakuwabula bafaanana batya? Abantu abakugambako n'okyusa oba n'otegeera bo be baliwa? Tulina abantu nga alina sseeka we, abasseeka bala tebakola. Tulina abantu abalala nina gwe mumanyi bamuŋŋamba ennaku ezo alimu oba gyekiri ekyo okubaamu obwasseeka obwasseeka oba gyekiri, kuba nsubira omuntu abeera sseeka nga mujjuvu. Naye byonna tugenze tubizuula nti omuntu abeera sseeka naye ate nga obwasseeka tebumuliimu. Kakati sseeka ono alina omuntu we waka, sseeka ono muna ekiseesa omuntu gwe teyamuwoowa. Kakati omukyalo ono baaba mukwano gwange agenda ayiga eddiini mpola mpola, agenda okutuuka azuula yali mu ddalasa emu nga bagamba ne lwayo tugenda kusoma ku nnika. Batuuka okwogera ku nnika nga boogera ku mpagi, empagi eziyimirizaawo okuwoowa ne bamenya esooka, consent of the woman. Agenda okujjukira nga taata we yamugaba bugabi, tebyalimu nnyo kuteesa. Agambe y'empagi oba njirina oba sigiina, naye nga emyaka gitambuliridde mu maka. Ekyokubiri amahale, agenda okutunula nga teyakwamba yadde teyakwata yadde akantu yadde akajiiko ka ssukaali. Agenda okubulira nti ate munnange walina okubeerawo n'abajulizi abajulira nti gundi atuttaani, atutte gundi. Najjukira nti bamuwalawala bwaziwazi ne bamutwala ewaka. Kati agenda okwepimaapima ng'amaka takola ki? Talina. So amazima ago bwe gaba nga gakutuuseeko olwaliro nga wayisewo emyaka 10 n'omusobyo ogakola otya? Because truth is so funny nti buli lunaku tuzuula amazima amapya. Olwaliro osobola okuzuula nti mukwano gwabadde nfiira bulago yali talina nakubeera mukwano gwo for even a second. Olwaliro tuzudde nga diguri ze twasoma mwana tezikyakolera ziri expired. Olwaliro tuzudde nga emmere gy'olya, ebintu by'olya byennyini ebikuwoomera bye bigenda okutta. So tulina amazima ge tugenda nga tuzuula as we grow. Ogenda okuzuula ng'omwami munnange eyakukwana n'akugamba obugambo obulungi, ng'ozaddemu abaana nga mulimu n'abalongo, n'okizuula nga si mukwano gwo, okola otya? So amazima gano bwe gaba gakujjidde gwe ogapima otya? Batukyali ku gwe you as part of a partner oba as an entity mu relationship. So tutambula tugamba nti amazima gano bwe gabanga gakujjidde osobola okugakkiriza, osobola okubanga amazima ogayingiza mu bulamu bwo, osobola okukola ebyetaagisa singa oba olina by'ozudde. Tulina ne sayidi endala, singa ate amazima g'ogalina osobola okusunsula engeri gy'oyogeramu amazima gano. Kubanga tulina embeera, for example, afe mu Busiraamu balina we batugambira nti tetwogererawo mazima. Waliwo we tutwogerera mazima, okugeza basobola okuba nga balina abantu baffe, abalwanyi baffe babanoonya, bayiseewo wano bambadde ebibomboola bagenda, kati baba bakayitawo abalabe baabwe ne bajja nga babatuuseeko nga gw'oli awo bayimirira bakubuuza nti owange abantu bwe bati ne bwe bati obalabyeko, tokkirizibwa kwogera. Bagamba nti nze siraba bulungi, oba obagamba sibalabye. Owulidde? So n'ebintu ebitta amaka tetubyogera. Sanze omusajja alina gye yeetiyulira eyo, yeeyiyiza alinnya nalyata agenze eyo mu bizinga, kati gw'oli mu research we bakusanga eyo alina ensonga ze z'amaliriza eyo, gwe ngodde eno ku lukalu ng'otandika okwogera. Totubuulira, sigala n'ebintu byo kubanga munnange oli alina mungu we. Totuttira maka, tuleke. Katuli mu bino bye twagenze musimanyi ebya DNA.
mwana si wagundi obyagaza ki va ku bintu kola ebibyo va ku maka g'abantu naawe taata gwe batannaba kubuulira nti omwana si wuwo tereera mu layini labirira abantu bo tutambule kubanga ebintu bino byokwemalako emirembe nga tunoonyereza ebitatukwatako oba ebijja okututta bigenda kututawaanya. So sometimes amazima olumu tugalekayo ne gabeerayo kuba munego gamanya engeri okugamina engeri gye gatulisa ne gavayo galeke gaveeyo gokka. Twagala okukweda tukanyomera akalala bwe tuba tukolagana ne bannaffe tuvudde ku gwe kati gwe tukuvuddeko, can you handle truth? Do you have the capacity of delivering truth? Amazima go tugatwala obujulizi bwo tubutwala anyway. Oli mwesimbu tusobola okujjako daliiru, tusobola okujjako aya ne hadithi. Olwo abantu nga bayonooneka tetukyabawuliriza ne bwayogera ebirungi ebifaanana batya tugamba nti aha oyo. So tugamba nti banno bw'oba owangaala nabo olina obuvumu obubagamba nti kino tekiteredde. Do you have the energy? Do you have the power? Do you have the authority? Egamba munno singa aba ayina ensobi gy'agendamu nga naawe ogiraba, singa aba ayina ekintu kyalimu nga yakitandise nga si kituufu, singa aba for example ayambadde olugoye nga lulimu ekituli, olina amaanyi agagamba munno nti owange okimanyi nti olugoye lwagize bwe luti. Ye abaffe ekituli kyo tukyogererawa. Bansobola okuba nyambuse ngenze ku stage ntuuseyo ng'ojja ndi mu kwererejja olwo ndi ku muzindaalo gwe ng'ojja onkuba akaama nti owange okimanyi nti olugoye lulimu ekituli, gwe okimanyi nti osobola okutta omusomo. Omusomo gufiiraawo kubanga amazima wootegerera nti olina ekituli ng'ate tekiri walungi, ebigambo byonna bibula. So banno bw'oba owangaala nabo, how do you tell them the truth? Amazima makulu nnyo mu mukwano, amazima makulu nnyo mu nkolagana. Era singa munno oba omugambye, abantu twegamba mu ngeri ez'enjawulo abakyalina obuvumo, munno bw'oba omugambye amazima. Era njagala okuleeta ekyokulabirako. Nina abantu bange bempangaala nabo, abamu ba ku mwanjo ddala, abamu na Luganda ddala. Osobola okuba olwaliro ng'olina mutoowo n'omuwulira ng'ayina omuvubuka gw'atandise okupepeya naye. Mujjukire ffe tuli basiraamu ate nkakasa n'eddiini endala era nazo bwe ziri wakuba zo zirema olumu okuluma ejjiiko ku nsonga. Kati owulira nti mutoowo alina omuvubuka batandise okupepeya naye, enzikiriza indala. Muntu ono omukwata otya, omusembeze, omubuulire nti waliwo oba oli awo ekitajja kuba kyatereere. Era omugamba ddi, omugambirawa, era omugamba otya, kubanga abantu abakulu tetubagamba nga baana bato. Ab'emikwano betusanga ku street tetubagamba nga baŋŋanda. Omukwano bw'omugamba n'atabitegera n'atabiwulira osobola okumuvaako, oba omugambayo gwokubiri n'omuleka. Omuntu omukulu era naye tetumugamba nnyo kubanga omutwe gwe gukola, okujja ku gwe mulaba nga omutwe tegukola ki? Tegukola. Batugambye nti gundi lwaki tosaala? Wandisadde nno munnange. Omulaba alemeddeko nga gw'osaala ate osaalira ddala waatudde. Gamba wange swala etuuse. Gamba nti tugende tusaale. Bw'omulaba ng'asigadde atudde gwe genda ofune wudhu omusaala oguleetera ddala awo kumpi naye. Ogamba wejjeerere ddala nti toli mu bantu batamugamba kubanga ate waliwo era emisango egy'obutagamba. Bantu bagenda twerippako wano ku Kakyaama ng'agamba nawangaala n'oyo naye teyakola ki? Teyaŋŋamba. So omukwano guno b'oluganda ono omugamba otya nti munnange eno nga nsobi, munnange wano nga wanditereezebwa, omugamba otya? Era omugamba ng'olina biruubirirwa ki? Banga waliwo ebintu ebizze nga bitutuukako
nga osobola okuba nga kiri omuntu atandika relationship eya interfaith, nkubiriza abantu abali eyo nga tetuboola, tetuli mu kusosola, tubasaba buli omu awase mu ddiini ye. Tubeegayiridde omukatuliki awase omukatuliki, kuno si kusosola. Omusiraamu wasa musiraamu munno. Ebyakabira tubibyogerako olulala ebyo birala, naye ekigambo ekirimu okukkiriza